maybe this is the reason why I even do these shows, to be with my fans, because it's why I'm actually bringing this question into. So do you do a show, you know, does it mean, do you celebrate such moments? No, at least I have. Yes, I celebrate myself. Nayenze nina entalo was nyingi zenwana in the background. Musicians fight a lot of battles you guys don't see. So that triumph of the concert ngo isabagizibo bajiba kuwagire. Ye feeling gyofuna naye kugamba ku bizibu bye nino buzibu bolese busonga songa butono nnyo. For example, nze sikoze concert last year nafirwa muganda wange Humphrey yafa cancer. R.I.P. Humphrey. Mama wange you're going through a heart operation, surgery. You know, teyali na yachimanya nchogerede na wano. Your brother. Yeah, there is Chameleon abadde critically sick nga tetumanyi oba akomawo batakomawo. So there is more to triumph about. By bagamba, big problems make you forget the small ones. Kati toyinza kubanga omutwe gukuluma ate n'ogaana akagere kanuma osooka n'ojjanjaba omutwe kuba gugulina life. So right now there are big issues on the table. Obwo busonga simanya ate gondi agambye eno BBS CTV agondi agambye si ya poko si ya samwa. That's what I expect. So expectation yo nsonyiwa sije meetings nga government your expectation nayenze njagalo bagamba it's been a long way coming because okubera Pallaso si kyangu mukapira mu kisaawe omanyi go basinga kuba amakuli ye namba 7 kubanga yateeba namba 7 namba 9 10 abo baba kubanya amakuli kati toyinza kudda onogamba bannange Messi tokoye makuli ata Messi akolechi yapata na kusamba kapira osegera ne namba 5 bamuleeta namba 5 tatera kuteeba naye abamu mu kisaawa abamu mu kazannyo nga ye tateeba na golo naye nga atema butemi banne osegera kati byonna bibamu kati bolabanga Pallaso bamukubanya akamakuli manya Pallaso abeera nnyo n'akapiira oba Pallaso inviting anye kuli omanyi waliwo n'omusambi akyokoza nayagala okuchokoza jangu okusala konsala. Let's have a short break to Charlie Pallaso Mayanja. When we get back, of course, there is a lot, you know. One thing I appreciate, and it's not easy to do a concert. So sometimes when we come to have such conversations, we want really people to understand how much you're enduring for you to organize such a show, to give them the purpose that, yeah, guys, omuntu abali awo ku birthday n'omukuba golo omuntu abali awo ku mama we n'omukuba golo abana aba baddayo okusoba era Pallaso n'akuba golo abati bagenda mu bbaala ate ekiro mu nzikiza era n'okuba golo bagenda ku mbaga nti malamu era n'okuba golo nga laki tebakuba mankuli mubalabye ba promoter bajoya katukole ku sente tukyali ne Mayanja, one of the Mayanja, the greatest also. Pallaso, then we get back.